welcome back to my YouTube channel. Guys, thanks for watching, thanks for subscribing. Era bannange era mbebaza nnyo n'okugoberera bulanga video bambi nga gy'otunuulidde ng'erimu ekiyiga bambi ogisharingako ne mukwano gwo. Neero nate nkomezawo omugenyi waffe nga bulijjo alina video gy'agenda otugambako nze nga bwe sibitegeera bulungi kati agenda bibayonyola. Bagitoba kandolingi ku magi bwe ku bantu abalunzi. Kati ngenda mubaweereza asobole kuba nga atugamba bakikola batya era kigenda kitya. Guys, sinisa okubeera nammwe omulundi ogwokubiri mu kaseera kano. Nafunawo chance munaku z'emabega ne tubeerako wamu ne twogerako ku kintu kye bayita synchronized hatching, naye waliwo ka key point ke ntaabawa nali mbasuubiza okubawa practical naye nkyalimu okugitereeza kubanga etwala ebbanga ddene naye ng'eno kano kengenda obbaweereza nja bbawa akaseera kano ne practical ne practical ekirina okukolerwa mu kirabiko. Kati kino kye bayita candling kitegeeza ki? Kitegeeza nti kwe kukebera amajigo oba gali ready kugajja kwalula gonna gafuna empango ate gagifuna. Kati okikebera otya? Okukebera amagi ago ogakebera ku nnaku 18 nga gamu ng'enkoko egatuddeko ku lunaku olw'18 ogakebera nga balina ku 3 galule. Amagi ago omala ogakebera olaba agafuna empanga n'agataafuna empanga okikola otya? Kyekyo kyengenda oleeta kati. Okufuna amagi ago ofuna light yo so kufunira bulb ng'ekuba nnyo zino ezakanyiza amasannyalaze oba tolina access ya bulb funa esimu yo funa torch kasita yonna ebeeyaka. Amagi ago ojja kulaba enkoko yawe gatuddeko ennaku 18 ku lunaku olw'18 kwata torch buli giri kwate mu ngalo olikube torch. Bonna bosoodira wamu ekizikiza nga tosooyisaamu maaso ejejo lyafuna empanga. Weeraba nga liyitamu amaaso nga gayitamu n'olaba ekiri n'olaba nga liso abazungu kye bayita transparent oba lirabibwa amaaso ne gayitamu manyirawo nti amagi ago tegafuna mpanga. So ogajjamu nekikuyamba kumanya nti mbadde nsuubira amagi nagiwa amagi 10 kati nfunye capacity y'amagi ameka? Y'amagi 8 ge gasigaddewo agagenda okwalula kubanga gakulaga nti galimu ekizikiza munda naye gano abiri tegaliimu n'ogajjamu. N'enkoko wali webadde emaamirira efuna chance esigala ng'eyeetaaya mu magi gaayo ne gakyusa bulungi ne gafuna conditions eziri so conducive ne gasobola okwalula ne gakuwa obukoko bw'omumeka 8 ng'omaze kukola candling. So that's how candling webagikola. Eyo candling ekuyambako nomanya ngenda mbadde preparinga wengenda kuteeka obukoko bwange obutiita bu babies osuubirawo ogenda obuteeka togenda kutegeka ekifu kinene ky'enkoko 10 n'otegeka eby'enkoko 10 ate ng'olina 8 olina 5 naye osobola omanya nti sente zino ka minimizing ntegekera enkoko 5 kubanga ze ndina already zimaze okuconfirming. Ekitegeera so ebyo bye bituyamba mu eyo process. So nja batwala nkibakolerewo practical mbalage nga wekikolerwa mulabe amagi aganaaba nga gali fertilized n'agatali fertilized mukitegeere nga wekinaaba. Kale ebyo byokka naye mulindeko ka practical ke nabagizaako. Tugenda tutandika practical yaffe ya candling nga mbadde mbagamba naye nze ngenda kukozesa essimu. Enkoko yaffe yiino n'amagi gaago egatuddeko ati ngenda kukozesa amagi matono musobole okitegeera mu bwangu sigenda lwawo kubanga mmanyi uploading bikyuki nga bwe bigenda. So tugende mu process. Ngenda kukozesa essimu yange eno mujja kulaba difference. Toki yayo yiino ngenda tutandika kuggya amagi gaayo nga gateeke wano. Ndowooza ino muliraba teririimu light yonna. Olikwata bulungi mu tray gatuddemu bwe gati naye kati wano mu ngalo gwe likwate bwoti otunulemu mulaba enzikiza eririmu. Eryo lirimu litadde ku side. Eryokubiri lirino enzikiza nalyo erimu mugiraba. Eryokusatu lirino wano. Ndowooza lino mulirabye dirabika liri plain nga wooliraba teriimu kazikiza konna akakoze eki akalirimu. Amala gonna galimu ekizikiza naye lino teririimu. Kati lino kiraga teryafuna ki? Teryafuna mpanga. Tweyongereyo mbongereyo amagi nga 2 mulabe. Lino muliraba tosobola kuyisaamu light togiraba n'ogiraba. Ogiraba eri weekuba ku ngalo naye togiraba mugi. Ekyawukana ku liri
eryokubiri eryokuna eryokutaano nalyo liiryo muliraba nalyo teririimu light ekyawukana ne kulira erimu lye twajjeewo era ngenda ddibaddizawo mulirabe n'obwendekeraawo ne mbaddizaako liri mujalaba ekiriko enjawulo muziraba lino light abeera so olaba light nti balibu era omulaba waali naye gana maatoga so kitegeeza nti lino teryafuna mpanga so kati mumagi gaffe gonna tuba tugenza okugamalamu twandizuulamu eddala naye ku lw'obudde ngenda kukomaawo byebyo byensobodde okugabana nammwe leero.